akubidde ng'akeera mu simanyizo bayina screenshot gye yakubye gyagala. Nze mbadde nkebera bifaananyi eyo ku Twitter ndaba oba naakusangamu. Biriwa? Waliwo nze kati I think I've been married for so long nti ebintu ebimu ngenda mbiyiga. Okoba gwe mmanyidde nnyo nti olumu ekintu ekiba kyakagwawo njagala olusagala nnyo kirumbanga bwe kiri. First of all nange mba n'obusungu bungi nga nawe omanyi you're expecting me kyobola nga wanzirangamu bbiri oyomba nnyo oleekaana nnyo ebigambo ebyo biruma bakyala bannange ebigambo ebyo biruma. Nojja ogamba omusajja ekintu n'alyoka gamba oyomba nnyo naye naawe oyomba nnyo. Kati aba asusse naye nga munnange clearly toyomba but because you're addressing an issue n'alyoka gamba nti oyomba nnyo ekigambo ekyo abaana baffe singa bakiwona nti naye naawe oyo buli kimu kikuyombya. Buli kimu kikuyombya. Baba bayomba. Mwakyogera tukkakkanya kubanga kati ng'embeera eggulu eyabaddewo. Saa zino oyinza okuntegeera neggulu adde tosobola kuntegeera waligami nnyomba nnyo. Wazze amapesa agakutadde onyumizanga wobudduse ku poliisi. Anti mwabadde bano ba Red Top. Kaakati batugamba towa twavyato wayogeddemu n'ekigambo simaamaawo simanyi naye byadde bigambo bya Luswayiri nga bingi nnyo. Kakati nze nensooka ŋŋonda nembanga agirinnya nenkola nenteekayo ekigere kimu bwe nti nentwala ekyokubiri ngenda okulaba ng'akaabadde wano kalobye nembuuka nenkagwa ku mutwe kapaca. Kati omuswayiri omusirikale nakuba enduulu wewe mama yako oba kyayogedde sijjukira kwa obimanyi kuba oli musajja mukulu bana baana ate batamanyi Luswayiri papa nakaaba kakati baagala jjo okola kyokutaasa ono nensooka nziruka kati Katonda alaba bwannyamba wali nga lw'ekibinja ky'abavubuka abadde bayimiridde nembeesogga nempita omwo mpolampola n'obusajja badde buntutte. Omanyi kati abafu abavubuka guno omulembe ogulaba tulina okulemerako. Ekiki kyava Kenya ekibiina bakitala kyaba Jay-Z toseka tulina okulemerako. Buli nno ndi ku recordinga njagala abaana bakoma okusomero nkabazanyi tulina olemerako ebintu birina okukyuka. Mwe baani olaba guno omulembe gwaffe wali mulembe gw'Abeesigye wali mulembe gw'Abeesigye nemukola okutuwa twatambula obo natambula kyobola nga obukodyo bonna obulina awo walabyeko omwana adduka kabangali bonna baana bato emimeme zabadde kyebaagala babadde bakibalaga nti bakyagala naye poliisi we bakwatako omwana omuto yenna atya poliisi bonna obwedde balaba nga bakanye kusiga nga corruption tewali ayinamu yadde amaanyi agatu tebamanyi bukodyo naye gwe engeri gwe walirwanako mu lutalo lwaleka olwanako ne mu lutalo omusajja gw'oli mukulu nnyo nedda olaba oŋŋambye wasose ne weewombeeka obona bukodyo bwa muntu nga kyakola kitegeera musajja exposure. Kati kankubulireko ekintu kino wammanga omwami wange omulungi leero oba ogamba nnyomba kanyombe. Generation zino ziri divided. Mulimu generation ndabusanga omusajja ng'ayita Museveni jajja because Museveni addresses himself as jajja. Jajja abeera wa third what? Generation. Mama anzaala mutabani wange amuyita jajja. Kulwokubanga there is my son, there is me and then there is my mother. Igwe toyina yita Museveni jajja. Wena muyita mukulu wange. Nedda. Kati abanzaala bamuyite batya? Era muba mwawo. Nedda. Abanzaala tata omusingako emyaka mitono. Nze na muganda wa tata wange. Kuba yanzaala omu. Ate tosesa musajja gwe munayenze lekera okunswaza. Mulimu atayina yita Museveni waba addressinga abazzukulu. Good evening bazu. Waliwo basiimula tacha gwe kyotamanyi ekintu kimu. Ensi eno tukyanoonya mirimu paka nakati. Nze bolaba noonyeze ne bavuka bannange tunoonya emirimu. Noonyeze emirimu gimbuze. Batugamba emirimu gyegiri eyo basajja bayina emirimu gyaffe. Uliriza. Museveni bw'oba ulianga ng'agambye ekigambo bazzukulu. Bw'obadde owuliza interview genda va utagamba gwe. Tolina mu millennials. Ate ke kali wako. Kati waliwo generation yeno abazaalibwawo mu late 1980s 88-89 paka 1990 kuyingirawo 1996 awo beba millennials. Bwe twatogera ku Gen Z gye wayise
Jay-Z Yapo. Gen Z Generation Z Bakogeddwe nankabulira tubyazima de Jay-Z bagamba nti ba Generation Z ba Gen Z bekalakasiza tutandikire ku at least 1997 2,000 torimu musajja gwali mu ba slippers ne mu millennials terimu kati atwalaba nze ndi wa millennium akukola byadala lino nekirala ensi nga bweruma ba Jay-Z bweruma ba millennium naffe bwetuluma bagamba wolaba akaaba nawe nga weekaabirako abavubuka bavuddeyo luli tubadde twekalakasa n'abaana ba boda boogera Luganda obedda tuli mu Luzungu generation zonna you had your own generation ndowooza ba sleepers badoma ati abatamanyi kigenda mu maaso temulina kye mwakolawo oba mwakikola ne kitagguka millennials ne bajja ne bakikola ne kitagguka bano ne babakola ebyabwe you can support them in any way oba spiritual oba moral tabeeyungamu mukadde nze nabaddewo ngamba wabukodyo obakunuuka kugulu okimanyi toyunga okimanyi toyunga olaba kakali bino byolimu ebyo byonna olaba bakuba ekifaananyi mwana neera muze wuliriza tulina abaana ate ekyokubiri kati mwana we alina obibeeramu kati wulira omwana w'omukulu ali ku university muba kwesanga kabangaliyemu nga gamba muzeeyo okola kiwano tulina kubaliza wano muba kwesanga kabangaliyemu sabo ngenda okujja okugulira geeti okwataganya agapapula amongo mastigo okwataganya no corruption hashtag kyenayagadde ku baana b'oluzungu tebalemera ku muntu omulala badde bagamba amongo mastigo omukyala omulala gwe badde bagamba simanita mastigo nga olaba balina abantu bangibebaagala bagende nekyoli muto kitegeera tolina ku Twitter tomanyi kigenda mu maaso ne ku ground kwendi era banfiirinze era nerero gye tudda omanyi bwe natuuka okujja abaana abo mu kkomera singa babadde bajja kati balina emyaka babafunye IDs abe bagenda zifuna kinakindi nga toweza myaka 3 okudda waggulu tebagenda bataasa kuba muli basajja bakulu bageraga bona yadde mubbi gola ku ebintu yagala birabireeyo era basuubira okubeera nga bagenda taasa abaana myaka 18 okudda abasajja balidde enguzi abasajja bagaggawa z'omwana gijjawo kati baneze tondeetera bizibu mubaka eyo yali woze wena amapesa gakukutuse bagakutudde olufuba olukadde lwonna luli bweru banange nsaasira naye bano abaana baffe abaana bagenda tukatime nze saawa zino kati nga ntindika lugendo ngenda luzira kulaba mwami wange bayinza ogamba ngenzera ba mwana wange naye nzera ba mwami banange nsaasira olwo nga nkubira mamange nga mugamba omwami bamukutte nga mama amuzanga bani nga ngabino byandabera ku BSC bamukutte ne bajeni abo zabo babakutte nabo naye tugenda kusikiza kano kakisa kwa fefe n'abavubuka by'abaana abato nkwegayiridde ligwanga terili singa ade bakyagoba omusolo bakugoba omusolo guno gw'omutwe basajja bali enguzi tulina okusitukiramu tulina odwana nze nkubulidde ogenda swala kati anti babeera ne balooya ababayita mujja babadde mu kwekalakaasa balooya nno obasinga n'obukulu bavubuka bato nze emyaka nagisazedde era nagenza okwekalakaasa nga ndi wa 3 mu egyo wakati mu ntambuza y'omukwano gwammwe kati wuliriza akaama ka leero